Lwakuna nga bwe nakugambye ziri 23 omwezi gwa mwenda. Buli Lwakuna mbira ne muganda wange Dr. Sam Kaziwe nga tulaba ebikola amawulire ebusukka nsalo. Sebo kansooke nkusabe olamuse kubatuliriza. Atuliriza nkulamusizza nnyo nkyaleero nkwebaza emirimu gy'otuusizzaako engalo nkusaasira gwafunye ebizibu ate era n'enjozayoza naawe watuuse ku buwanguzi. Mu ngeri y'enjawulo njagala okwebaza abantu bonna abampeereza obubaka obunjozayoza okutuuka ku mazaalibwa olunaku olw'eggulo. Obubaka bwabadde bungi nnyo, kibadde tekijja kusoboka naye kankozese rediyo ya Ssaabasajja Kabaka. Yoga emyaka tegiwezeka. Nja kusaba tutandikireko mu ggwanga lya Sudan eri ya Bashir Katum. Bashir takyaliyo. Kati ku ntandikwa ya wiiki eno wabaddewo olukwe olw'okwagala okuvunika gavumenti mu Sudan ya Bashir. Lwaki amagye gabadde gaagala okuvunika gavumenti eno gye tumanyi obulungi nti ya kiseera? Ensonga entuufu tennaba kutegeerekeka kubanga waliwo n'okubagana empawa mu abo bennyini abali mu gavumenti eno ey'ekiseera eriwo eyatandika 2019 nga yakolawo emyaka 3 n'emyezi 3 gy'emyezi 39 ye gavumenti y'ekiseera erimu bannamagye n'abantu ba bulijjo okusinga abava mu bibiina by'obufuzi n'ebibiina by'obwannakyewa. Kaakati oluvannyuma lw'embeera eyo okubaawo gavumenti neetegeeza ensi nti abo babadde baagala okuvunika gavumenti tumaze obbalinnya ku nfeete. Ebigambo ebyazzeeko kwani ayinza okuba nga yabadde mu nteekateeka eno tebikwatagana okuva mu abo abali mu gavumenti. So kitegeeza nti mu kiseera kino kikifuula kizibu okutegeerera ddala baani ababadde emabega n'ebigendererwa byabwe kuba waakiri singa baawambye nga kye twalaba emmali oba eggini bo bandibadde beeyogerera ensonga zaabwe ezibaleese nga bwe twalaba Kano Dumbuya eggini oba nga bwe twalaba Kanasimi Goyita mu ggwanga lya Mali. Wabula ekitaliiko kubuusibwa nti waliwo abamu ku boofiisi abaakwatiddwa ab'amagye. Omukutu gwa gavumenti omutongole ogwa Sudan gyo gwagambye nti boofiisi ab'amagye 21 be baabadde bamaze okusibibwa era nga bali mu kkunyizibwa okubabuuza 4 n'akaano ku lukwo olwo. So nga emikutu emirala gigamba nti ababadde bakwatiddwa basoba mu 40. Gavumenti ye Sudan egaa nti yadde babakunyiza naye tennayogera nsonga zibawa bano abali mu kukunyizibwa lwaki babadde baagala okuvunika gavumenti. So kaakati bo abamu mu gavumenti kwe kwangu ogamba nti abamu ku be bakutte be babaali abasajja ba Bashir enkwatangabo. Fena tujjukira bulungi olwaleero Bashir musibe ali mu komera yasooka n'asalirwa ekibonerezo kusaba myaka 2 ekyobulyake ate oluvannyuma omwezi oguwedde kooti era netandika okumuvunaana mu butongole omusango omulala ogukwata ku ngeri gye yamaamulako gavumenti mu 89 ng'ajja mu buyinza. Kakati ogwo gwakatandika butandisi naye ali mu nkomi. N'olwekyo agamu ku maloboozi okuva mu gavumenti ya Sudan gagambye nti basajja ba Bashir abatali bamativu na bigenda mu maaso e Sudan be baabadde emabega w'olukwe luno. Era ebiwandiiko ebimu ne bigaanoga nti babadde bayambibwako abantu ba bulijjo abali wabweru w'amagye nti olukwe lulimu bannamagye n'abatali bannamagye. Mu kaseera katono ate abalala mu gavumenti baga nti lukwe lwabadde lwa bannamagye bokka. Kakati okukubagana mpawa ebyo bibadde bikyali awo. General Abdel Fattah al-Burhan kakati Burhan ku mukolo yayogereddeko n'omumyuka we mu Sovereign Council General Muhammad Hamdan Dagalo abantu ba bulijjo bwe bali mu gavumenti abava mu bibiina by'obwannakyewa ne bannabyabufuzi nga bagamba nti si be baabadde bagenda okuvunika gavumenti naye enkola yaabwe embi mu gavumenti yenyiziza abamu ku basirikale ne baagala okuwamba gavumenti. Katola ebigambo bwe bikyuka nti ebigambo ebyasoose bigamba b'amagye abawagirwa abaali abasajja ba Bashir be baagala okuvunika gavumenti. Kakati mu bbanga lya lunaku lumu General Burhan
ne General Dagalo ne basinzira ku mukolo omutongole ogw'eggwanga naga nti be bali nabo mu gavumenti enkola gye bakolamu emirimu yenyiziza abamu ku basirikale ne babatuusa ne ku ddaala ery'okwagala okuvuunika gavumenti. Eyasinze okubeera omukambwe yabadde Dagalo omumyuka wa Burhan. Yayogedde kati ng'omusezi agula essowaani n'aga nti ebbanga lye tumaze mu gavumenti eno ey'ekiseera tukizudde nti yadde gavumenti eno eyina kuteekateeka kulonda abantu bajje beesalirewo abakulembeze baabwe naye be tuli nabo mu gavumenti eno ey'ekiseera bo baleka si beetegefu kuvaawo. Baagala buli kye bakola kibe nga kigasa bo kwegamba obuyinza bubawoomedde tebaagala kubuvaamu. Dagalo bwe yagambye nti n'olwekyo kiyina abamu ku baamagye bekinyeezezza nti ekirala ensonga ze baasuubiza nnyingi okukolako ez'ebyenfuna eziri mu mikono gyabwe kubanga bano abamagye basinga kubeera na buvunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda n'ez'ebyokwerinda. Kati baga nti n'ensonga z'ebyenfuna ze balina okukolako okusinziira mu ndagaano zibalemye. Ne babaga nti ebyo biyina abasirikale abanyizo olw'enkola eyo. Dagalo era yategeezezza nti akirabye okumala ebbanga nga abantu ba bulijjo be bakola nabo mu gavumenti ba civilians banyooma abasirikale naga nti buli kizibu mukiteeka kufu ne mututyoboola yake nti the military is met with humiliation and insults day and night. Nti abasirikale fe abali mu mukago guno tutyoboolwa ye humiliation ne tuvoolwa emisana n'ekiro. N'abuuza kati oyinza otyoga nti mu mbeera ey'ekiko ekyo abasirikale tebasobola kuwamba gavumenti. Kyekibuuzo kye yabuuzizza. Kakati yagenza okwogera ebyo nga wakayita akaseera katono nga Ssaabaminisita Abdallah Hamdok jjukira ye Ssaabaminisita gavumenti yampuliriza nkugambye nti ya kipooli olinamu ab'amagye bafuga Sovereign Council naye ate oyina ne Ssaabaminisita alonda n'olukiiko olw'abaminisita okujjako baminisita bali ababiri ow'ensonga ez'omunda n'ow'ebyokwerinda. Kakati nga olukwe luno lwakabaawo era ne lukomekkerezebwa Abdallah Hamdok ng'ayogerako eri ab'amawulire yagaye nti kyekiseera tuddemu okutereeza amagye ga Sudaani geetaaga okuddamu okugogolwa bizinesi ze gaddukanya kubanga amagye mawanga mangi n'ono mu Uganda gaba ne bizinesi ze gaddukanya. Lwaki owulira nti mu UPDF oyinamu omuntu ng'ono buvunaanyizibwa kukulira makolero aga UPDF. So magye mawanga mangi gakola emirimu emirala ejingiza ensimbi egy'ekikugu. Mu Sudan bizinesi amagye ze gaddukanya ensimbi ezennyingi ze bafuna ze zibafuula bannantagambwako nti zibawo amaanyi agasukkiridde. Kati mu kwogera kwe kuno yagaye nti kyekiseera ne bizinesi ezo zibe ng'aziramula waggulu muntu wa bulijjo si w'amagye abakomeko tulabe bwe banaddamu okubeera n'amampaati. Ebyo bigambo bya Abdallah Hamdok bw'omala okubiwuliriza bikwataganye n'ebya General Fatah al-Burhan ne General Hamdani Dagalo olaba oluwonko olw'amaanyi mu gavumenti eri mu kulembera ensi eya Sudan olwaleero ekuleetera n'ekirowoozo ekirala nga nzire ku kibuuzo gye watandikidde nti na luno olukwe bano bayinza okuba be babadde baluteeseteese ab'amagye ng'ekigenderwa nakyakukangamu gavumenti yaffe eyimiridde etya okulaga bali kubanga General Burhan ne Dagalo bakulaze nti bali bayiyeeyo revolution kubanga jjukira amagye gajja gatya okuwamba mu mwezi ogwokuna 2019 abantu baali beekalakaza okuva mu Desemba 2018 bwe beekalakasa amagye ne gavaayo nti bannange ffe tuliwo ku lwammwe ne Bashiru tumuwambye n'okumusiba tumusibye. Kati baba amagye baga nti be bali ku lw'abantu olwa revolution. Kati mu bigambo bya Dagalo nga bafulumya abasirikale yagambye bannabyabufuzi balidde olukwe mu bantu abeegugunga okukyusa gavumenti. Revolution ebigendererwa bya revolution babivuddeko
kakati bw'aba ayogera ebigambo ebyo kitegeeza nti asobola okuba nga be babadde mu lukwe luno nga be baluteeseteese nti tukangemu. Bwe tukangamu bano bajja kutegeera nti essaawa yonna gavumenti esobola okuvuunikira. Kubanga mu bigambo bya ddagala byennyini akugambye nti bwe baba ng'amagye gatyoboolwa ekiro n'emisana oyinza atyo gaa nti okuwamba gavumenti tekusoboka e Sudan. Kitegeeza alinga alaga nti abasirikale babadde batuufu. Ensi yonna abantu bangi baali balowooza nti endagaano gye baali batuuseeko yali ejja kusobola okutebenkeza Sudan kuba yali ebawadde ebbanga erimala myaka 3 bagikozese okuteekateeka okulonda okunaawa bannansi ba Sudan omukisa okulonda omukulembeze waabwe. Naye embeera eno eyatandise n'okkangamu kuno eraga nti ebiseera eby'omaaso biyinza obutabeera birungi nnyo eri Sudan. Gyoyise ya Bashir njiyita ya Bashir okujja ataakinga omuntu asobola okujawula ku ya Salva Kiir kuba era kyangu nnyo omuntu okunyonyola. Era abantu bangi bazitabula. So twetaaga tufunewo enjawulo. Bw'otunuulira okusika omugwanga bw'ogambye wakati w'abannamagye n'abantu ba bulijjo mu kiseera kye kimu n'okoona ku ndagaano eyakolebwa etondawo gavumenti ey'ekiseera, biki bye tulowooza ebyakkaanyizibwako mu ndagaano ey'omukago guno ebitatuukiddwako n'ebituukiddwako ebireesewo okusika omugwa wakati w'enjuyi zombi? Ampuliriza, Bashiru bw'awambibwa masekati g'omwezi ogwokuna omwaka 2019 waabalukawo okusika omuguwa okupya. Abantu baajaganya naye okujaganya ne kuba kwa kaseera kubanga abantu b'e Sudan baali balabye ekimaze okubeerako Emisiri ku muliraano kwenga tekiri wala nti abantu bagenda Emisiri mu Tahrir Square ne beegugunga amagye ne gajjako mukama waago Hosni Mubarak. Bwe gamujjako munnamagye Field Marshal Muhammad Hussein Tantawi eyakafa naku ntono ze tukubye amabega ne yeerangirira nti kakati nze nkuttemu. Era n'abawuuba omwaka bw'amala ne bateekateeka okulonda kuleeta Mosi kumba amagye geenyweza. Mosi ajja Tantawi ku buduumizi bw'amagye kuba olwo yali asigadde ku buduumizi bw'amagye. Aleeta Fata al-Sisi kati omukulembeze. Mosi kyatamanya nti amagye gabadde geepangira kyago. Nti Fata al-Sisi gwe yali talina njawulo ku Tantawi baali beebamu. Kakati al-Sisi ng'awamba mukamaawo okuva olwo n'okutuusa kati amagye geddezadde obuyinza obukambwe bwe bakozesa oba oliawo busingako n'obwa Hosni Mubarak. Kakati ab'e Sudaani baali bakirabye nti nabo beegugunze amagye gazze nti tukuta obuyinza ab'amagye beetaddewo. Eyasooka teyaweza na lunaku okwerangirira nti yaliko ne bamuggyako mangu okuteekako Burhan. Kakati bwe bateekako Burhan abanaga nti tukomewo ku nguudo ekyemisiri kijja kubaawo. Mu mbeera eyo ne wabeerawo okusika omuguwa okwatwala ebbanga. Atuwa background ku kibuuzo eky'endagaano, biki ebiganye na biki ebituukiddwako ebiyinza okuviirako bannamagye okulumba gavumenti ey'ekiseera. So amagye gakwata obuyinza. Abantu bajjukira nti ekyagwa Emisiri kyandigwa wano. Bano beefudde bannaffe naye bandi babakola lukwesi kukomyawo gavumenti ng'eringa eya Bashiru yadde nga Bashiru si yaaliwo kubeera ekyo kyekyaliwo Emisiri nga bakomawo ku nguudo ne kubeera kusika muguwa. Era entikko y'okusika omuguwa kuno yaliwo nga 3 June 2019. Ffe wano twali tukuza lunaku lw'abajulizi eri nga bali mu kitta abantu amagye lwe gaakozesa obukambwe obutoogerekeka ne batta abantu bayitirivu ne babasuula mu mugga. Kakati ekyo oyinza oga nti kyekyamala eggobe mu kibya. Obunkenke obwaddako ate bweraliikiriza bannamagye kuba bamala okukozesa obukambwe obwo balowooza nti abantu bagenda kweggalira mu mayumba. Ng'obukambwe bumaze okukolebwa abantu abalala bayitirivu ne bayiika nga balinga abatanalaba ku musaayi oguyise mu mugga ne guyiika ne ku nguudo ne bakomawo. Bwe bakomawo abamu ku basirikale ku kitebe ky'amagye ne batangira abamu ku bannaabo okuba abeekalakaasi ku lunaku olwaddako. Kakati Burhan ne banene bategeera nti kati twandifuna obuzibu nga balemeddeko.
African Union nayo nefuna omukisa ogukkiriza bano okukanya kuba baali baganye okuva mu gwokuna ebbanga lino lyonna enkiiko zaali zituula naye nga tebakanye. Okay. Ahmed Abiy n'akomawo owa Ethiopia tikakati kyekiseera tukanye mukole gavumenti ey'omukago. Era ekyaddako omwezi ogw'omusanvu ng'ennaku z'omwezi 17 baateeka omukono ku ndagaano ey'okkolera awamu. Mu ndagaano eno bino bye bimu ku byalimu bwe tudda ku kibuuzo kyo. Ebimu bituukiriziddwa, ebirala bikyagaanye era nga bye bivuddeko embeera eno ey'okwagala okumaamulako gavumenti ya Sudan. Nja kumenyamu ebimu ku ebyo ebikulu. Ekimu ku byali mu ndagaano eno, amagye n'abeegugunzi mu kisinde kyabwe ekya FFC bakkaanya nti wagenda kubeerawo olukiiko olufuzi olwa Sovereign Council nga lutuulako bamemba 11. Kakati nno luno lwali luvuddeko vaawo mpite weera ekitta abantu kisinga kuva ku kulemwa kukukkaanya kuba memba ba Sovereign Council bakkaanya. Kino kyali kyogeddwako okuva mu gwokutaano nti tubeerewo ne Sovereign Council ng'eriko abantu 11. Naye ng'obuzibu bwe buvudde, ani aleeta abasinga obungi? Amagye gagamba ffe tulina okusinzaako abantu, nabali abeegugunzi baga nti yaffe tulina okusinzaako abantu. Kati mu kusika omuguwa kwekyo woofunire ekita abantu eky'ennaku z'omwezi nga 3 June. So kakati ku luno bwe baddamu okubatuuza bakkaanya nti ku 11 buli ludda luleete 5 amagye galeete 5 n'abantu ba bulijjo baleete 5. Owe 11 ffenna tumukkaanyeeko tuleete omuntu nga tetumukubyeko kalulu naye nga tumukkaanyizaako. Bazungu kye bayita consensus. Era ekyo kye baatambula nakyo. Era ne basalawo nti gavumenti yaabwe ey'ekiseera kebeere ya myaka 3 n'emyezi 3 gy'emyezi 39. Wabula emyezi egisooka 21 ssentebe wa Sovereign Council abeere ng'aleeteddwa bannamagye. Emyezi 18 egisigaddewo giribeera gy'abantu ba bulijjo. Kati kubali 5 abantu ba bulijjo beerondemu omu yaba abeera ssentebe owa Sovereign Council. Kakati ekyo kyakkaanyizibwako. Era Burhani waayitira okufuuka omukulembeze ne General Dogala wafuukira omumyuka we. Kakati ekyo kibalemye okugoberera kubanga Burhani yalayira gwa mwenda nga ssentebe wa Sovereign Council 2019. Bw'obala okuva olwo n'okutuusa olwaliro emyezi 21 gyawera. Takyusanga buyinza mu Sovereign Council kubukwasa muntu wa bulijjo ng'endagaano ya 17 Julayi 2019 bwegamba. Kakati ndoozola nti yadde bojjo baanenyeza abantu ba bulijjo okweremeza mu ntebe. Naye kati laba naye Burhani eyali owokola emyezi 21 olwaleero emyezi gimaze okusobamu 21 kubanga bala ogw'omwenda ogw'ekkumi ogw'ekkumi n'ogw'ekkumi egyo myezi 4 bala 2 emyezi 12 egyo gy'emyezi 16 oteekeko 2 omwezi twakagutambulako emyezi bala 8 egiyise emijjo gy'emyezi 24. Ensonga yalina kubeerawo myezi 21. So kati yadde anenya bali nti baagala okweremeza mu buyinza naye bwina alaga nti ate naye okwagala okubeera mu ntebe nakwo kungi. Binayisa ayogera misana tu ye teyali mu kukwenya ega bannange entebe ewooma. Kakati ekyamazima entebe yeri mu kubakayanya mu bino byonna kubanga General Burhani omulabi ne Dogala agamba nti bali baagala okulemera mu buyinza yandibadde agamba mukama we nti naye owaayi emyezi gya 21 nga jaggwako dda tukyuse ekintu butereevu. Kati eyo embeera mu batambula. Ekirala bakkaanya okukolawo ekiwandiiko ky'amateeka ekinaalambika ebirina okugobererwa mu myaka gino 3 n'emyezi 3. Ekyo kyo baakikola mbagirawo ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omunaana. Era oluvannyuma ne bakikkaanyaako okusinga kwe batambulidde. Ebiseera ebimu bakivaako naye okutwaliza awamu ekiwandiiko ekyo kyekibalambika. So ekyo oyinza oga nti bakituukiriza ebitundu ebisinga obungi. Ekirala bakkaanya ku lukiiko lw'abaminisita nga olukiiko luno lulondebwa Ssaabaminisita era ne bamemba
alonda bantu ba bulijjo okujjako ministry bbiri ziri ze nayogeddeko ez'ebyokwerinda n'ensonga ez'omunda. Wabula Ssaabaminisita bw'aleeta amannya gano ate olukiiko luli olwa Sovereign Council lwe lukakasa amannya ago. Eri emabegako twakolako pulogulaamu namba mu mwaka ogwo ng'aliwo okusika omuguwa ku mannya, kubanga endagaano enega nti ajja kuleetanga amannya waakiri 2 ku buli kifo. Sovereign Council erondeko limu. Kakati ye bwe yali alonda alina we yateekanga erinnya limu, awo nawo ne wabeerawo okusika omuguwa, kona kwali kusika muguwa wakati wa Hamdok Ssaabaminisita ne olukiiko luli oba n'akakiiko kali ak'abannamagye niyo okutwaliza awamu awinzo gebitundu nga 8 ku buli 10 batambudde bulungi kukukanya ku lukiiko lwa minisita, kubanga nabali balina veto powers mu nsonga eyo. Naye ku nkomera amannya ge baagayisa, waliwo agaagaanibwa n'addayo n'aleeta amalala okukakana ku nkomero baatuuka kukukanya. So cabinet neekolebwa era weeri. Ekirala mu ndagaano eyo beeyama bonna nti buli anaabeera mu gavumenti ey'ekiseera, obanga minisita, obanga member wa Sovereign Council, obanga gavana w'essaza lyonna mu Sudan, mu kulonda okugenda okusooka ko bagenda okutegeka oluvannyuma lw'emyaka 3 tajja kuvuganya yadde ku bwa LC esooka. Ekiseera kye kiba kya transitional government. Naye ebiriwo bikulaga nti enjuyi zombi zirabika si neetegefu kugondera ekyo. Bayayaanira ebifo. Buli omu ebikolebwa kati bikulaga baagala okwesimba nti n'emyaka gino 3 baagala gyeyongereyo okulonda kuleme kubeerayo mu myaka 3. Ebiriwo kye bikulaga bawanvuye ekiseera kyabwe ekyokubeera mu buyinza. Ekirala mu ndagaano bakkaanya nti mu myezi 3 balina okuba nga batonzeewo olukiiko olunaakolanga paalamenti nga yeebaga amateeka eri Sovereign Council n'olukiiko lwa Ssaabaminisita bitwale ng'executive. Byo ne biteeka mu nkola myezi 3. Kaakati myaka 2 olukiiko olwo terulondebwanga. Ebbanga si ddene nnyo emabega Burhan kyali kyakolebwa mu myezi 2 mu myezi 3 ng'endagaano yakaggwa. Kati tuli mu myaka 2 olukiiko teruliiwo. Mu mwaka guno nga gutandika Burhan ayina akakiiko ke yalangirirako naga nti nga bwe tukyalemeddwa ku kiri n'ennonda gye tunaalondamu abantu abo, kanjira ntekawo kana akakiiko k'abakugu katuyambeko mu nsonga ez'amateeka n'ebiragiro. Ssaabaminisita n'akagoba kuba naye ayina veto power, n'agaba obuyinza bwe weewadde si bubwo. Kati wakati mu kusuka omuguwa ekyo tekiriiwo. Olwa vacuum amagye geewa obuyinza okukola ebimu ku byandikoleddwa olukiiko olwo lwa paalamenti. Kati okulondoola emirimu oversight egyandibadde emirimu gya paalamenti, ab'amagye abakulemberwa Burhan bagyewadde nnyo mu Sudan. Ekirala mu ndagaano eno balina okuteekawo akakiiko akeetengeredde okukola okunoonyereza ku kitta bantu ekyakazibwako Katumu Masaka kyekyo nnaku z'omwezi 3 Juni 2019. Kitta bantu ekyo kyenjogeddeko. Era ng'ennaku z'omwezi 2 Oktoba 2019 Ssaabaminisita Mudoko n'alonda Nabil Adib okubeera ssentebe w'akakiiko kano. Musajja mulwanirizi wa ddembe ly'abuntu ow'erinnya mu Sudan. Kakiiko ne kateekebwako bammemba nga kuliko ne bannamagye abamu okukola okunoonyereza. Kakiiko kano kalondebwa 2 Oktoba 2019 era ne katandikirawo emirimu mbagirawo. Desemba 2020 agenda okutuuka kaali kamaze okufuna obutambi 150 obuleeteddwa abantu ku ebyo ebyaliwo obwakwatibwa obutambi bwa TV obulaga ebyaliwo mu kitta abantu ekyamagye nga gagumbulula abantu. Okwo kwogatta obujulizi okuva mu bantu abasoba mu 3,000 ebyo byali bikoleddwa mu bbanga lya mwaka guno. Okuva Oktoba 2019 okutuusa Desemba 2020. Kakati era
oluvannyuma lw'okuŋŋaanya obujulizi obwo mu bantu ba bulijjo abeerabirako n'agaabwe ku kitta bantu ekyo akakiiko kaasalawo okutandika okubuuza abamu ku bakulu mu gavumenti y'abannamagye mu kiseera ekyo. Njogera wakati w'ogwokuna n'ogw'omusanvu mwaka 2019. Kakati abamu ku be baakunye nga n'abamemba mu Sovereign Council kubali abatano kwa twage Sovereign Council mu abantu 11 batano ba magye batano ba bulijjo omu wa bulijjo naye nga kanyiziddwa akenjuyi zonna. Kakati ku batano abamagye twamaze okwogera ku General Burhani Ssentebe omumyuka we General Dogalo. Kati mu balala oyinayo General Yasa Al Ata, oyina General Shams Al-Din Kabashi. Kati aba babiri nabo akakiiko kano kaabayita. Yasa Al Ata yayitibwa 21 Desemba 2020 era baamukunya okumala essaawa 2 mu kakiiko kano. N'abalala ne bakunyizibwa abakulu. Nga bannansi ba Sudan balindiridde alipoota eva mu kunoonyereza kuno. Nga nnya Meeyi 2020 musigwe mwezi guno. Ssentebe w'akakiiko Nabil Adib abaayogera n'omukutu gw'amawulire ogwa New Lines Magazine n'aga nti bakulu alipoota eno bwe munaamanya ebigirimu oba bwe binaafuluma mu Sudaani muno mwandigwamu ebintu bibiri. Gavumenti eyinza okuwambibwa oba abantu okuddamu okweyiwa ku nguudo. Ebyo abyogera nnya Meeyi omwaka guno 2020 nkolaze nti eriyo naakoze okunoonyerezaako kwonna kati aga mu bufunza akulaga nti ebirimu birumiriza bannamagye bano. Kanaga nti alipoota eno bw'enaayanjulwa bw'eti yandivaamu okuvula bannamagye bayinza okuga nti okwewala bino kuba eyinza okuba erina ne recommendations eziga nti bakwatibwe ba General Burhani baddagalo. Kati ye kwe kugamba nti ng'ayogera n'abannamawulire mu kataba ka New Lines Magazine nti bwe tubyasanguza bwe tuti bwe binaateekebwa mu lwatu ekiddaku bwe kutaabe kuwamba gavumenti wane Sudan abantu bandyeyiwa ku nguudo n'okwegugunga butereevu. So alipoota ekyaliwo tennaba kusumululwa. Kitegeeza nti nayo yandibeera kajiiko nattabula mu bino byonna byolaba kubanga Hamudoko ng'eyalonda akakiiko kano alabika agamba essaawa yonna njagala kugisumulula tuteeke mu nkola ebiri mu alipoota butereevu kuba buvunaanyizibwa bwe nga Ssaabaminisita ate ensonga nkulu eyeetengeredde mu ndagaano eya Julayi 17. Kati eyo naye esobola naye lwaki tubonaabona katutwale obuyinza ebintu biggwe tuleme kusula ku tebuuki kuba bwe baba bamanyi ebiri mu alipoota eyo bandi babasula ku tebuuki nga nkoko ya mutamiivu okeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu kyanjirya kakati ekyokulabirako kijukula kiri mu mali kano asimi goyita naku ntono zetukubya amabega ku kakiiko kaabwe ke baateekawo akalinga paalamenti ekimu ku bye baataddemu ebiteeso era ne biyita kwe kusonyiwa goyita ne banne obutavunaanibwa lunaku lwonna mu Sudan mu Mali olw'okuwamba gavumenti beewadde amunesite. Kale na bano bayinza oga nti naye lwaki tubonaabona tetusobola kuwamba ne tukola bagoyita kye bakoze mu Mali okubeera ku bunkenke kuba obunkenke weebuli alipoota weeri bwino tabuta. Kati eyo naye alipoota yandiba kajiiko nattabula mu bigenda maaso mu nsi eya Sudan. Endagaano era yalimu enjuyi zombi okufuba okulaba nti mu bbanga eritasusa myezi 6 bakkaanyiza n'abayeekera e Darfur mu ssaza erya Blue Nile ne South Kordofan. Era kino baakituukiriza nga 3 Okitoba 2020 gavumenti ya Sudan eno ey'ekiseera yatuuka ku kukkaanya n'abayeekera okuva mu masaza aga 3 era ne bagiteekako omukono mu kibuga Juba ne bakkaanya okukolaganira awamu. Naye ku bimu ku byakkaanyizibwako abayeekera baateekawo akazito naddala ab'e Darfur twagala okulaba ku Bashiru ng'atwalibwa mu kkooti y'ensi yonna eya ICC era ebirowoozo bino z'obiwulira enkya n'eggulo.
ne Ssaabawabi wa ICC abaddeko e Sudan mu bbanga siri awala. Okay. Kakati ekyo nakyo kisobola okubeera kajiiko natabula. Oyinamu mu magye abantu abaali ababashiro ekyamazima. Nga yadde ebintu byakyuka naye nga tebandyagadde kumulaba nga ate atyoba olw'ekisukkiridde. N'okutuuka ogenda mu kati bwe balaba ebigenda maaso nga biraga nti ddala omusajja yandikwatibwa n'aweebwayo. Bayinza oga nti tetusobola kuvuunika gavumenti eno, ekyo nakyo ne kiggwa. Bwe kuba kumusumula n'okumusumula ne tumusumulula. So ebyo byonna bikulu mu kusoomoozebwa okugenda maaso mu nsi eya Sudan gwe twogerera. Naye kisibuka mu ndagaano ti mu myezi 6 mukanye na bali ab'eddafu okujja ku meeza ekimu kye baaleeta baaga nti omusajja oyo yatutugumbula nnyo eddafu. Tetuyinza kukkiriza kulaba ku Bashiru ng'ayinaayina bo mukomera gyali balaba ayinaayina. Baga nti baagala avunaanibwe ku bikolobero bye yabatuusaako mu ddafu. Kakati ekyo ate nakyo kiyinza okutabula abalala. Mulimu ku birala mwalimu ensonga ey'okutandika okubaganya ebirowoozo ku ssemateeka omupya. Ye ssemateeka ayina okwesigamizibwako okulonda ng'emyaka 3 giweddeko. Kakati nga n'olukiiko luli teruliwo olwa paalamenti. Ekyo toyina nabwo kitandikako. Naye ebbanga lyo likola ki? lyetoolodde. Obala okuva mu 2019 Julayi 17. So okusoomoozebwa kungi Sudan kwerina mu kiseera kino. Olwo Bashiri ye feeti ye ki? Weewaawo bali bamwagala mu nkooti y'ensi yonna. Naye eno gy'ali mu nsi ye ali ku ki? Ekisooka alina omusango ogwasooka okumusinga ogw'obulyake. Era n'ebyobugagga bye bingi byaboyebwa ku musango ogwo. Gwamumegga nti yabba ensimbi z'omuwa omusolo. Kakati omusango ogwo bwe gumala okumumegga ne bamuwa ekibonezo kusibwa myaka 2 n'ensimbi okuboyebwa. Zidde eri gavumenti ya Sudan. Naye ayina n'emisango emirala. Misango omuli egy'okutta abeekalakaasi nga batandise okuwakanya gavumenti ye. Naye ng'ekyo kitadde ku bbali. Kakati mu misango egimuvunaanibwa ogusinga okuba ogw'amaanyi gwe guli ogukwata ku ngeri gye yawambamu gavumenti mu 89. Bamuzizaayo emabega ng'ajja mu buyinza nti yawamba gavumenti mu bumenyi bw'amateeka. Kakati naye n'agifuga emyaka 3. Kakati bamuvunaana. Ekyokuwamba gavumenti n'afuga ensi mu bumenyi bw'amateeka emyaka 30. So kakati egyo gye gimu ku misango gyali mu kuttunkana gyo awaka. Naye nga ne kkooti y'ensi yemwetaaga. Kakati wano wa wali okusuka omugwa oba ababadde bawamba bannamagye oba si bannamagye ne byotulaze ebiremye n'ebituukiddwako. Olowooza kiki ekiyinza okukolebwa enjuyi zombi okutambuza Sudan? Ekirina okukolebwa kwe kuddayo ku ndagaano gye bakkaanyaako. Enjuyi zombi singa zisobola okuddayo ku ndagaano eno yali efuuse kyakulabirako kiri okwetooloola ensisi mu Afrika kubanga baali baleese ekipya mu bintu bino ebyokuzza emirembe mu mawanga. Nti buli memba mu gavumenti y'ekiseera talifuna kifo mu gavumenti eddako. Eyo yali nkola mpya kubanga okusoomoozebwa okuzze kubeerawo mu mawanga amala kubeera n'abantu babagase mateeka ate nga baagala omuganyulwamu. Era lwe twakyogerako nakuwa ekyokulabirako nti tunuulira ssemateeka wa Uganda n'akugamba nti abaamukola mu Constituency Assembly bangi ku bo ng'ate bamemba n'aba NRC yali paalamenti ya Uganda ng'ate bateekateeka nti mu kulonda okuddako mu 96 era baddemu basabe ebifo. Kati kukubeera kusoomoozebwa kw'amaanyi. Naye ensobi si ya Uganda yokka ebaddewo okwetooloola ensi. Kati abantu bakola ebintu mu kwekkiriranya. Buli kyateesa yeeteekamu. Buli kyateesa talaba Uganda alaba ye. Kati kibi nnyo omuntu buli lwateesa ng'alaba ye. Talaba kifaananyi kigazi. Bano abaateekawo Sudan nga gye balaba bamaze okutuuka mu ofiisi. Kati ate batandise kulaba bo Buruhani yeeraba Hamudoko yeeraba. So singa baddayo we baatandikira tulabe Sudan mu maaso abamagye baddeyo mu barracks kubanga bikoleddwako. Abantu abakutte gavumenti ne baddayo mu barracks amode tumone tuli
yawamba gavumenti 91 n'ateekateeka okulonda mu mwaka gumu n'addayo mu barracks ensi n'emusiima bwe wayita emyaka 5 n'akomawo n'agamba naye nange mumpe ku kalulu abantu ne babumuyiira buyitirivu kyeyalaga nti yakkiriza mali ebeere ennene okusinga ye nadda ku levo ye teyeewana kitiibwa kirala yasigala Kano eyaddako ng'awangudde okulonda ye yamukuza okuva ku bwa Kano okumufuula Foster General ye ganze nzizeeyo mu barracks nze nazze kutaasa mbeera ekyo nkimaze ngenze kati nga wayize emyaka 5 nagaba naye nzize munonde abanamugamba nti totumye weesitukidde so aba bantu babaddewo mu Africa so omuntu wadde kyakulabirako kino so Sudan bwe bayakutereera bannamagye na bano bahamudo balina okutunuulira Sudan nga kyekikulu so sibbo ng'abantu naye ebikoleddwa bingi mu myaka gino ebiri bitulaga nti nabo buli kye bakola beesoosowaza bwesoosowaza awuliriza tuli ku 88.8 kya Basafama Radio Buganda